Adde basari ey'obwerere ate aleebuukana ne gaaya amuweerere. Famire yammwe yabaaki? Tewali kye yaba naye bwe kityo bwe kyali. Okay. Tewali buzibu. Ng'ejjukira eno sobola ddukuba. Jjukira ene. Kumpisaamu awo siraamu. Jjukira yali yamuconnectingayo baali teboogera. Ekyo kyali kyalayise no future. Yes, future. Okyali mwana muto kankubulira akagambo kano nga sinaba kukeerabira. Wobe ekintu ky'obeera w'olabanga ekintu ky'oyagala kye kisinga obunene. Akantu akatono kalemenga kumalamu maanyi. Ebuuka naawe oyo bamuyisizaamu empi ate nga basari yaliwo. Nyumiza ebintu biveeko. Maama we amukubye Purity amugambye mama newoonaakola ki omuvubuka simwagala ebintu byabireke. Sikyayagala nakugambye dda alina omukazi omulala. Mukazi we anaawulira atya? Anaawulira atya ajjukira n'omwana gw'alina naye muwala. Omusi babiri bangi ababadde nga baagala okugamba naye nga ye kale ye yeeronderamu yeesomma obuyambi sapooti ey'okuddayo ye nga yeekolera businessman ndooza yamukozesanga option nga bimuweddeko. Naye era yaliko mama ye nga ye agamba oyo omusajja simwagala ate gugeza ne gukuba ku simu yo ngenda guvumaavuma. Agera ebigambo bingi bingi. Mama Nicole yali tayagala oyo omusajja businessman. Kale yeesobola ng'omuntu kyandyetaze mu bulamu okuba nti kwesobola. Alina ssente kubeera yali naye yeeyamye okukola ki okumuweerayo ssente ku ssomero. Ku ssomero ki? Gye baali bafunye kuba yamugamba yogera ne maama wo mulabe conclusion eri ekya ngenda kusasulira ebiddayo ku ssomero ngenda nakususaako half ya gundi kuba yamugamba kuba era gaayo yali akimanyi nti ne Sharifu ki gyali yali akimanyi nti Sharifu akola ki oyo gaayi owe Canada yali akimanyi nti akola ki gyali n'amugamba ebyo ebiseera nga nti Purity akyatigiso no nanganze wabula nze gw'oliko nina ate omulala gwenjagala. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Katinga ajati ye yamuwa nsonga ki Nicole? Nicole yayogera ne ajati ng'avaayo. Yes, Hajati. Oba yatoloka butolosi? No, yayogera we kasese kubako olwo ennyini lwe baavaayo era lwe baakola ki kasese yayita buyisi abasooka ne bagenda ne maama we ewaka then ne bakola ki n'akomawo n'agenda ku makya enkeera waalo n'agenda n'ajjayo bwali buddeawo bwa kiro Hajati teyaliyo ewaka era I think teyamusiibula era ng'avaayo naye yamukubira essimu n'akola ki n'amugamba nvuddeyo. Ombuzaabuzizza Emma ogambye we baava e Kasese bagenda wa maama we kati ddi lwe bagenda ewaja bagenda basatu e Kasese maama we ne sisita wange omukulu Mutoni bagenda ne Nicole e Kasese ne mama Nicole then mukomawo ye maama we yayita buyisi paka buwe then boba Purity Nicole ne ekiro ekyo kyennyini ne bakola ki ne bajje ne wamama afe omuto ennamuŋŋoona. So kitegeeza tebagenda Hajati? Ewa Hajati bagendayo before ne bagenda ne bakima ebintu ebyali byasigala ewa Hajati ewe keesi. Before when? Like, before exams ng'ebibuuzo biwedde kuba yajjayo engoye entono. Kubanga ogambye bwe baava e Kasese maama we n'agenda bo ne bajja ewammwe ate ogamba nti engoye baazikima namuŋŋoonako nze nali sibeera nabo ne bajja namuŋŋoona ewa mama afe omuto ate ogamba nti ate ne bagenda ewa Hajati ne bajjayo engoye ze baalekayo before. Sorry.
era ekiro ekyo no ekiro ekyo oyinza obba ovaako oli kwalali era ekiro ekyo mwe batambulira ne bagenda ne bajjayo engoye ezaali zisigaddeyo Hajati yali taliiyo ne mu nyumba ya Hajati ne bajjamu engoye ne bafuluma najjayo engoye ze kuba yali amanyi gye zibeera gye yali asula yamukubira essimu n'amugamba nsanzeewo wotoliiyo naye nze nkoze eki ebintu mbijjeeyo kati ndowooza Hajati n'anyiiga n'akubira Maama Nicole essimu n'ayogera kale biri awo tebyali kale birungi ebitaasanyusa Nicole n'akola ki ekitaasanyusa Nicole Hajati kukubira maama yali alina kusanyusa atya Nicole Hajati yakubira actually Nicole n'amugamba maama wo waali yakuba ku ssimu ya sister wange gwe bagenda naye Kasese n'amukubirako ye sister wange n'amwesimu n'amugamba Hajati akola ki akwagala n'amubuuza ko ye mu kumubuuza n'amugamba ombuuzaako biki maama wo waali gwe njagala okwagala n'amugamba ataliiwo naye osobola okukola ki omukubira kwene ennamba era n'amuwa ennamba ye kati bw'obeera ggwe nga okutta omwana n'omutwala mu ssomero lyoka tugamba olina essomero omwana n'agenda n'akola ebibuuzo omutaddemu obudde oyise bakwano bo bajje boogereko naye omwana n'ajja nga toliiwo n'atakulinda nakulinda kukulabako n'akwata ebintu bye ne munne ne batambula ne bagenda kati gwe bw'obeera ggwe nga ggwe Hajati osanyuka tosanyuka naye ate tolaga mwana ate gundi attitude mbi okyogeza kubanga oli muto no si buto naye ate kyakola at least omuntu omugamba ate tombuuza at least oddamu n'omugamba ndi bulungi naye lwaki wavudde waka nga tonsiibudde lwaki abakulimba nti ali bulungi nga tali bulungi kati mwagala nnyo basanyusa eyo tuveeyo mwagala nnyo basanyusa si kutusanyusa naye oyagala omuntu ndi bulungi naye lwaki wavudde waka omuntu omukulu no Hajati teyenkana na Nicole tebenkana naye yamukubira essimu n'amugamba Hajati ng'agendayo n'amugamba Hajati era yali amanyi gyali ewaka ku budde obw'ekiro n'amugamba Hajati ebintu ngenda bijjayo kati Hajati yendowooza yajja waka nga manyi oba Nicole amulinze yasanga takola kitaliiwo okitegeera era omuntu olindako kubanga wali yali yabeerawo ku yali asobola n'ossula n'amusiibula bulungi ng'abantu abatalina buzibu naye osanga Nicole yalina ensonga z'okumusiibulira ku ssimu kumugamba nti ebintu mbijjeeyo nsonga ki awo saamanyaawo naye oluvannyuma ennyo Emma ono Nicole mukwano gwo olaga nti mukwano gwo ate kati wotuse kweno paati ondaze nti toli ku saidi ya Hajati yadde n'akamu ne Hajati be yakola tobiraba siri ku saidi ya Hajati nze ndi ku saidi ya Nicole ya ndi ku saidi ya Nicole kubanga olaba fine nandigambye nti fine ekituufu ekyokubanga Nicole teyamugamba nti munnaye nkoze ekibaayi naye ate yamukubira essimu ng'agenda okuggyayo ebintu kati Nicole ne Hajati benkana tebenkana naye tebenkana kati obuzibu bwe buli nti teyamusiibula teyakola ati obuzibu bwe buli nti teyamusiibula okimanyi nti gwe wabiza Nicole kirabika ndozeeyo jajja n'omuwa waasula n'omugaba wamma jangu eno saamuyitanga kati ye Pretty ye wabanga amanyi ewange kati oba oli awo ng'akoze eki ngazze kati oba onaamugoba nti munaye genda ki ekikujja ewaka era omubuuza nomala noyita mamaye n'omugamba Nicole ali eno ko ye nti kale oba oli awo nga mamaye ng'amukimye bubi nnyo n'emiggo ale nga ye Pretty yeeyo fiya ye agitya kati ebyokuva ewa Hajati ebyobutamusiibula byo saamanya naye era Hajati yayogeramu bubi nnyo yayogeramu kale bubi otegeeza ki yayogeramu bubi oluvannyuma ennya nti tubadde tukyali ku ebyo ebyokuvaayo ewuwe ng'amaliriza nga ye amugamba njagala kukola kitombuuza
yamugamba njagamba nabwa ataliwo naye kankuwa ennamba ye. Kuba yali ayagala kwogera na maama we. Kati maama ye mukubira maama we n'amugamba Nicole teyansiibudde biki abadde na mukyafu biki nga teyeeyonja teyeefaako ogenda otuuka mu keesi ye ng'ewunya ekivundu biki masuuka tagooza waaliridde waaleka essowaani biki kale n'amugamba byali bingi kati Nicole n'agamba bannaye keesi yino mugikebere kyekirimu ekituufu ddala nga temulimu kintu kikyafu. Nga temulimu kintu kikyafu kati maama ye n'amugamba toŋŋamba biki omanyi mwana gwe yagala nnyo tabula abantu tuba tuli awo nga maama we naye ku makyanga guse ngazze maama ye nga era yabinyumya yabyogera gamba Hajati yaŋŋambye biki obadde nga mukyafu ku ssomero mbwavuddeyo newe nga tomusiibudde biki lwaki naye mwana gwe ogenda onswaza n'ayogera bingi n'amugamba naye maama nga Hajati nga abyogedde nga mbadde si wembikola yino keesi nsobola ogisumula n'olaba kyekirimu ekikyafu kyekirimu nga temuli naye era nti nga omanyi era nga ye mama Pretty Nicole mukulu kati tojja kukubira ate Hajati omugamba ate wayogedde booti ne booti oba bwali busungu oba bwakisimanyi anyways ate obusungu obwaki omuntu eyakukwata n'akuyamba akubeera katana yamuyamba naye kati ate ebyo ebyokugamba nti ali mukyafu ate nga ye Nicole yalaga mu keesi ye twagikebera nga temuli kintu kikyafu kale ekyo kyo tukiyite ki nti Oluganda kyo tukiyite ki mu bufunze tugambe nti bwali busungu so byebyo ebimu ku bya otegeeza ki no okugamba nti Pretty Nicole yali kyemmanyi kyemmanga waaliridde waaleka ebintu biki nemu engoye zibeera nkyafu ne ku bulire kwasula teyeeyonja takola bwati ne bwati kati bwo buliri mwakomawo ekawempene mu bukebera oba mwakebera keesi yokka kulaba nti oba mulimu ye yalaga keesi n'agamba nga wabyogedde kozi yagamba mbune keesi n'amasowaani mwali baagala babakwatire vidiyo ye kenyini ye yagamba banne yino keesi gyagamba mbu engoye ziddugala mbu mbeera mukyafu yo keesi ate wali kyolabamu kiri awo nti kikyafu even nakati okuva lwe yavaayo wakulusa omukeesi nga bwe yagijjayo teggulwangawo okwo tagibikkulangako okwo tagiggulangako okwo twakoma kugibikkula nga akola ki ng'agamba keesi biki so nga kati ye nga ye Pretty ye omulaga nti kale oba wanyiiga ye akitwala nti omwejjeeko so naye mu bufunze aba akoze eki aba akutadde ani aba akutadde Nicole aba akutadde ye kale ye omulaga nti like omunyiigidde biki kuba ye Pretty nze nga we mumanyi Hajati ne Pretty Nicole ani asinga okwetaaga munne Nicole yasinga omwetaaga naye kati ye nga ye Nicole endowooza ye bwetu bwe yali emugamba kuba nze nga emumanyi ye kuba Hajati yakuba essimu nga mukambwe ng'alina obusungu bungi kati ye Nicole n'agamba simanyi nakumanya kubanga oba naddayo kubanga Hajati engeri gyankambuwaliddemu simanyi kati munnaye ye ensonga lwaki Nicole teyakola ki paka nakati takomangawo wa Kulusuumu oba wa Hajati kale ebyo byaliwo naye ng'okusoma kulina okusigala nga kweyongerayo kale tetuganye Nicole anyiize naye Hajati nayeeyongera ne mu maaso n'akuba n'essimu teyakuba ku ssimu ayita Nicole okugenda okufuna basari ekisaasi okufuna basari teyali basari actually baali bamugamba agenda akubira essomero akalango bamuweemu ekifo then what's the problem abagenda Pretty Nicole ye n'akola ki
ne bamukubira ku essimu ye nga tagikwata kuba we yaviira e Kasese. Wayitawo ebbanga maama ye n'amugamba kale gira okola ki? Gira oddayo mu kibuga ewakiraba ogira oyiga make-up. Okitegeera nga n'okusoma bwe kukola ki? Bwe tulaba ate results we zikomawo somero ki ly'ogenda okuddamu. Okakasa baagamba Pretty Nicole akuba akalango k'essomero? Yes. Baamugamba akuba akalango k'essomero. Kati Pretty Nicole akalango aba agenda kakuba ati. Akalango k'essomero lowooza ba TikToker be bakakuba. Alange kale essomero. Okitegeera. Atya Nicole. Nze munaye bubwento bwe mbikugamba. Oba omutima gwe we gutyo we gwamugamba. Eyo maama we nga yabyogera. Maama we ye kuba yagamba nti bamuyisa akuba akalango. Namubuuza nze nabuuza maama ne mugamba ate eby'essomero wayi oluvannyuma ennyo Pretty ng'olwo tabe sibeera naye tuwuliziganyiza ku ssimu ng'ali wa kazini sister waffe eyo Lukiya. N'akola ki? Maama we yajja ewaka oba yajja ewaka ng'ebyo ebiseera tumaze okukola ki? Tufunye ennyumba we tukola ki? We tugenda otandika obbeera. Maama we yajja ne mugamba wali ogambye nti Pretty baakoze eki oba ssomero kyeryo kozi ssomero kyeryo baali bamufuniddeko basale. Essomero abaali bamufunidde lino essomero nga Felicita gy'asomero oba baliita batya lyeryo si ekyo ya nga naye Pretty ye n'agamba tagenda kukola ki? Ye tayagaddeeyo era we baamukubira alina amasomero ge gayagala era we baamukubira bagenda omukubira ng'essimu ze teziriiko. Kwama we teyali naye yali wa kazini sister. Kati Pretty Nicole waba yali tayagadde essomero lwaki yali agamba mbu nate bamuyise kuba kalango? Maama we yaŋŋamba n'aŋŋamba mbu abadde bamugambye mbu abakubireko n'akalango. Pretty Nicole yalina simanyi anyway kayikiramu kati weeri naye nga bo obulango babukubira ddala. Kati Nicole kalango kikasobola okukuba ku history gwayina? History amuyina naye munaye n'obulango abadde nga abufunira ddala. No, ak'essomero twogera ku ssomero. Yes. Kubanga yafunayoko ku masomero amalala? Yali kale ye nga ye omuntu alina amaso kale ye. Kubanga parent walaba omwana nga ali ku social media nga Nicole bwe yeeyisa. Parent nategeera nti Pretty Nicole ali mu ssomero lye limu naye kiyinza n'ossuula essomero. Baali bamuwadde nno. Baali bamuwadde lwa Hajati, si lwa Nicole. Si lwa kalango. Eyo sijja kitunula kuba we bagendera ku ssomero saali. Njagala nkikutegeeze kubanga gwe naawe kennyini wakitegeera nti Nicole gw'obwongo bwo bukugamba nti Nicole yali agenda kuba kalango. Talina kalango yali tagenda kuba kalango. Naye maama ye we namubuuza reason yaŋŋamba bw'atyo. Fine ne basale baali bagenda gimuwa naye n'ekyo nakyo kyakola ki? Kyalimu ekyakalango. Tasobola kuba kalango ka ssomero lya. Oh, anyway, it's okay naye nze nga bwe nkoze eki bwe nkimanyi. Kati batuka okuba ku ssimu ya Nicole agenda akole. Essomero libadde into existence okumala emyaka limanyiddwa buli muntu. Kati kyogala Nicole yabadde agenda oddyongerawo. Tasobola ddyongerawo naye kati nze kiringanga bw'onoogamba mbuno nze ndi TikToker kangende nkubire budde akalango. Oba weerimba. Okitegeera? No, I'm informing you kubanga gw'obwongo bwo bukugamba nti Nicole baali bamutwala. Wabula we nabuuza. Baamuyamba ne bamuwa basari. Wabula we nabuuza maama we bw'atyo bwe yaŋŋamba nze we namubuuza bw'atyo bwe yaŋŋamba. Nange nkugamba kye baŋŋamba. Kati Nicole ebibuuzo we byakomawo yafuna mmeka? Tubuulira amazima Emma. Nicole mukwano gwange naye ekya results kyo ngamba ye kennyini yandikyeyogeredde. Ng'ebirala akukkiriza obyogere. Nga akutumye. Kyo. Lwaki teyazze n'ambuulira ne results? Kyo saawa eno ye nga ye. Si wakudda kati oba ku TikTok si kati. Kati Emma amazima matuufu Nicole yakola atya? Yayitira mugundi yakubiri.
Leta tukebere results ze leta index number. Leta index number tukebere. Ojina? Sijirina. Lwaki ate togirina? Tegala tutegere Nicole results zezo ze yafuna. Cause maama we yagamba wezijja. Oba Nicole yagamba wezijja ye yagala akole ki? Haze kwata empozi ne maama we. Lwaki temwabuulira Hajati results Nicole ze yafuna? Ate nga yamuyambako okumuteekako mu ssomero lye. Uncle Akram yabadde ayogera naye lwaki teyayogera results ze yafuna? Maama wa Nicole yabulira Akram results? No, Uncle Akram yalinga ayogera ne Pretty nga kojjawe ku ssimu. Ye yandyogedde ze yafuna kuba yazimugamba. Ye lwaki? No, ye lwaki ye teyagamba? Akram bw'oba olaba ayinza obutabulira Hajati. Ye Nicole. No, Akram yagamba Nicole n'amugamba kola ki jangu olabe Hajati. Nicole n'amugamba nja kukola ki nja kujja naye nga results Akram yazimugamba kozi yamubuuza omanyi ezo wafunye tetuzimanye nako ye Akram n'amugamba mbwa nti yakola ki y'omu kubakola eri simanyi oba mu UNEB webityo namwa kitegeeza azikoze kyazimanyi wabanga yakola mu UNEB. Ada uraza yokuza karo ekizukkako. Munansonyiwa okuseka waliwo wekinsukkako naye neebere lesson eri abazadde. Pretty Nicole is a very big lesson and this boy here going to deny. Kati ono ayogera on behalf of Nicole. Kati ndabira ddala Nicole nga yanziramu. Kati bwekito bwe kyali ku call Uncle Akram we yakubira ani Nicole n'amugamba kale engeri nti akola mu UNEB kitegeeza azimanyi era yamugamba kale oba enwenze ebyo sibijjukira bulungi ku ebyo kusoma nabivaamu dda n'amugamba mbu yakola ki eri ku results n'amugamba kitegeeza zange yazifunye azimanyi kati no need oba n'amugamba anyways nja kujja nkole ki mulabe. Awo nakola kyao Uncle Akram naga kale najjako essimu. So mukujjako awo essimu era ne tudda ku birala ne tukola ebirala awo ng'avuddeyo ngazze tukola ki tubeera ffenna ng'avudde eri ewa Lukiya. Kati twabadde tukyali ku kya Queen Germany mpozi. Kati ekya Queen Germany kyo we bamala okumugamba oli like cousin sister waffe oyo gwe bayita Lukiya oba abeera kira oyamala ate bafunyemu obutakkaanya ate ye oli cousin sister waffe n'ayagala ate amwonoonerewo ne wa Queen Germany okitegeera because yamugamba buli kimu kyonna nsobola obbyonoona biki nga bingi ate kati oli Nicole nga ye oli cousin sister waffe kyaddira ngekisinga okunyiza Nicole ate akola ki kale abantu abandi muyambye nga yakola kyate ye yenyigawo okitegeera kati ye ng'agamba ye ono ekisoka mwane sente z'obulango takola ki tampaako ansiibya njala at least simugaana kukola ki kubeera nazo oba kozi baali basharing account omanyi nti ye yali manager we kozi baali nga bamuwa obulango ng'awe ebyokusoma ali mu holiday yali afunye ne manager oyo cousin sister waffe nga yagamba naye ye manager we. Manager nga managinga ki? Mu byobulango pozi ne media platforms ze. Ebya media Instagram ne TikTok. Kati ye Nicole kati kale ngoyo sister waffe oyo cousin sister waffe nga alina obuze bwakola ki bwalaga Nicole ate ye byatakola ki byatasiima ate nga n'embeera ze tezikola ki kale nga tebakwatagana Nicole n'akola ki n'avaayo tuba tuli mu nnyumba tugenda okulaba nga omuntu omu Franka yakubira gundi Franka oba yobaho simanya abaho namukuya namugamba ate wakoze eki Queen Germany kozi ndaba ataddeyo video mbo oli musota
Queen Germany nga bamuvuma ku TikTok biki lwaki wesiba ku mwana wa munno biki kati ndowooza olabye kati nakola ki namugamba yamanyi nze sirina kye nayogedde naye sirina kye mmanyi nange nga we mubiraba nange wembiraba okitegeera oli nga amaze omugamba kati ndowooza Queen Germany jjukira ye yali ayagala wabeera ku live oba wabeera ku TikTok bagikole baki babiri ne Nicole ate ye Nicole ye kyatayagalanga koze mama ye yamugamba saagala okole live kuba oddayo ku ssomero era nga live yagimugaana nenga Queen Germany nga akanyamugamba biki jangu ku live obuuze ku bantu Nicole nga amugamba nja kujja kuba yali tasobola mugamba nti munaye mama yaŋŋaanye ng'era munaye amulekererayo batandika okutandika nga baluzinga connection mpola mpola negendanga eggwawo we yateereyo video mbu Pretty Nicole amusota ne baawukanira ddala n'ensonga ezimu ezaabawulira ddala ate naddira mulabe w'oli eyakuba oli n'akola ki n'amusembeza Nicole n'agamba kati ono asembeza ate mulabe wange yali agala okunzita yanzigirayo n'akambe ataamusembeza kati ddala oyo osobola gwe omuyita nti neoba obadde wamuyita mami asembeza kafuta ate mulabe wange amutadde ku lusegererwe olw'okubanga akola ki oba yali akolako oba tugambe nti oba yali alumya Nicole nti munaye ate kati naye ng'ekyo kyali kyetaagisa ate okusembeza kafuta eyakuba oli ate nga wajjola gwoli omwogera bubi biki ne batandika pepe yampolampola ne tubiraba ne gundi ne kafuta ng'amupostinga live era ne kafuta ndooza ye kafuta munaye yakolanga ye Queen Germany bye yali ayagala ate ye Nicole ye byataakola so ne baawukanira ddala n'agamba sisobola kuddamu oba nti oba muyita mami kozi kyakoze oba nkyogere ntya nti Oluganda kale n'agamba nga gwe onaabeera ne mulabewo okitegeera ate n'olaba ate omuntu ate gwe mbadde naye close ennyo ate yamusembeza oba osigala naye tosigala naye era omuta ne baawukana tebaddamu kwogera teyaddamu mubuuza baayawukana we batyo kubeera ne ku results mama Nicole yakubayo ku ssomero n'agamba wezifuluma tebazimuwa kozi n'ama Nicole yanyigira n'amugamba toddamu kukola ki sikwagala kuddamu kwogera n'oyo omukazi kuba asobola okutta ng'olaba bwoti asobola ate kuddira muntu eyakkuba okutuuka ku extent eyagala n'ogutta ate yalage nti amusembeza sandikuwagidde obeere naye ne baawukana we batyo kati oluvannyuma ennyo nanti bazzeemu osoma oluvannyuma ennyo banoonya essomero tuli kale mu by'okunoonya essomero tufumbafumba obwongo ssomero ki yawe erya secondary results tuzifunye akubanga kale kyatwalamu nk'obudde kozi buli omu yenna kale yali ayagala okuwa support Nicole yali ayagala kukola ki ku like oba nkyogere ntya kusobola kumala kulaba results kati kyali kino twalamu ebbanga ate akole ki genda akimaata ebipapula eri ono omuvubuka eyabuzizaawo Nicole emboozi ye eri etya kati teyamubuzizaawo teyamubuzizaawo kati anti nkujjira nga tuli awo mama we azze ng'amugamba anti waŋŋamba kuba Nicole ebyokusomera yasigala abirwaninga mu maaso era ng'anoonya ki afumba obwongo anoonye next alowooza ssomero ki biki era sente school fees bikoze bitya amaye ng'ajja kati ayinaawo gaayi ali Canada. Gaayi otegeeza ki? Yalina omusajja ali Canada. Nicole? Yes. Oyo omusajja yali kwa bejja kale yamujja kale ku TikTok bana abajja mu inbox biki n'ayogera nawe kitegeera njagala kuyamba njagala kukola bwendi
Gayi mu kujja yajjanga ayagala akolera Nicole passport agenda asomere Canada. Naye teyajjanga ayagala mukola abula yabuuza Nicole oyina passport. Nicole n'asooka n'amugamba nnina. Gayi n'akola ki n'amugamba akola ki jinkubira ebifaananyi. Kati Nicole kwe kujja okumbuuza ono aŋambye mukolere ki mukubire passport. Naye ajagaza ki mpozi oli wa kusaba nga ali erya like aba yagala bakuteremu gundi koza abamu like ye kwa abamu abatakwesigisa sente zaba yagala ye n'akikolera eri then gwe n'olijja bulijjo okitegeera. Tasobola kikolera eri kuba olina okugenda ku interview. Olina okutwala passport yo ku gundi ku embassy okole interview. Yes, aba ino gitwalayo kati ate oli ye yali agimusaba nga ayagala kukola atya. Kubanzo bana yali ayagala details ze afilinge in invitation ya Nicole. Aha, kyekyo era kye namugamba. Kati ko Nicole ne mubuuza aha gwamugambye oti. Namugambye njira ne mugamba manyi kyajagaza. Ne mugamba ayagala Nicole bali bakalabagana banga ki. Wakazi ni waffe. Jozi. Ya nga yes nga awo nga avudde Kasese agenza abaddeko oyo kazini waffe oyo Lukia. Gayi najja mu inbox n'amukwanirawo n'amusabirawo passport. Just yajja n'amugamba Nicole biki nandiyagadde okuyamba naye njagala okole ki ojje Canada gy'oba omalirako okusoma kale era nga bw'ofuna ne ka part time job naye ng'era bw'osoma kati ng'engeri gy'ogenda oyingira ki secondary okitegeera. N'akola ki n'amugamba nkubira passport. Nicole yajja n'ambuuza ne mugamba oli ayagala details zo kati oba wamugambye nti gwe passport ate nga togina kitegeeza mugambe cause reason lwaki yagikusabye passport like alabe details zo ebikwatako what and what okitegeera then akole ki oba nga bw'okyogedde. Agako ye Nicole n'angamba ye ne mugamba kati nno mugambe tokola ki togina right now. Gayi n'amugamba ngenda kufunira sente n'amugamba kola ki genda simanya kunira bakole like bakolere ID what and what tulabe processing gundi like ofune gundi olabe nga tufune yo passport. Yabaweereza sente. Kati sente zi processing passport yazisindika. Yamugamba soko olabe ng'ofune eyo ID eyo national ID then oluvannyuma oŋŋambe what and what ebivuddeyo then nze njasindika muganda wange kubanga muganda oyo omusajja ali Canada ayina emmotoka so yamugamba nga either oba oyo sister wange agenda kukola ki agenda kujja kukime kozi ne sister we naye yali ayina emmotoka n'amugamba kaale kati Pretty n'asooka n'akola ki n'amugja ojjukira ye ayina byagala asooka kuddayo ku ssomero lwaki tetusoose ne tukola ku ky'okusoma ate nga amugambye agenda asomera Canada awo waba si kusoma. Kale nze namugamba ne mugamba naye watya ng'ogenze Canada ate ng'akuziza mu birala omuntu gwe waakalaba siga wamulaba nti ng'ali mu Uganda nayogera bubi. Nze kennyini namugamba ne mugana naye okugendako Gayi abikugambye bya passport ali ready ogikoleza naye watifu ng'onoogenda ate n'akuzza mu birala kuba eri bw'oba owoogenda otambulira ku muntu aba akututte tomala gatambula bbira mupango. Yes, tosobola kuva wuwe kugenda kuba aba akutwalidde ku mannya ge so si kugago yadde passport buli details oba okozesa biki yo kitegeera era ku airport bakubuuza ogenda kulaba ani ogenda kulambula ogenda kulaba ani siwe bibeera. Ya ne mugamba singa akuzza mu birala nga kyogenderedde si kyakutwe kuba abantu beefuula Nicole si kulemesa musajja nti kuwa support naye kyekyo kirowoozeeko. Kati kwe kukyusa timing Gayi n'amuzza ku ky'okusoma n'amugana naye olaba otya nsooke nsome tukole ki nsooke kale mbeeko wentuuka mu by'okusoma olaba otya tusooke tukole ku ky'okusoma. Gayi n'akola ki ne Gayi teyali mubi kale n'akola ki
n'akyusa n'amugamba naye nandyagadde okumanyako ebintu ebimu ng'olwo Guy amugye kugulya omulamu ogw'omutwala like ogw'okumutwala e Canada eyo bavuddeyo. Guy n'atandika omukwana n'amudeetinga nga boogereziganya ku ssimu nga boogera how are you ogamba otya biki n'amunyumiriza kale nga tamusaba bintu atamusaba bipicture bya bintu tujja kuba tuli awo tulengera ebifaananyi ku mutimbagano nga biyitingana kizibu. Wabeerangawo nga boogera? Nabeerangawo buli budde? Nabeerangawo ne lwe namisinganga Nicole nga ŋŋamba kati omanyi ekyo bakololo wa misinga beeweereza nze namuwanga ebintu kale amagezi biki nga bamanya nti omuntu ogumu oba ŋŋambe ki yegwe menta wa Nicole siri menta wamutegeerera simunte naye yeetegeera naye yambuza naye ebyo ki ebintu byo naye kyo kijja kuba kizibu ate okubiraba nti ate babitadde nedda naye ng'omuvubuka abirina naye kijja kuba kizibu obita tabirina byo tabirina omuntu asobola okuyamba nga talabako ku bintu biki ya kati ne tukola ki ne tubeera awo kati oluvannyuma ennyo amubuuza kale boogeredde ebbanga litambuliridde awo n'amugamba bikibi n'amugamba naye nze ekirooto kyange njagala okusoma naye njagala n'okukolera at least maama ki business cause already yali akola cause era yaleetamu omuzannyo kale byalimu awo biki twakolanga ffenna ne tugireetamu omuzannyo negwa kati ne tukola kinaga njagala kukolera maama wange business naye nga n'okusoma njagala okukola kyokuddayo kati naye Pretty n'amugamba naye kale omanyi kale binene bya TikTok biki bakumanyi jjukira abasomesa ate ne kineno kansooke nteeka emboozi ebbali kineno bannaaye abantu balekerawo okutwalanga advantage ku baana b'abantu naddala abasajja oli ayinza kubanga waliwo akatambi akafuluma kewalaba tebagamba nti Nicole ak'obuseegu kebaata kati oluusi oli ayinza okujja naye abasajja abakulu tebategeera oli ayinza okujja yes nja kukula naye awo sisobola kutuukawo omuntu avuddeyo mu public abagambye bannaye teyalinze era n'osigala kati ng'omuntu omu twali tuli awo nga tutudde nga omanyi nti munnaye mubeeramu anti kati nga Nicole yali kale muntu ali shaapu ayiiya atasobola beera waka kale yalinga abeere waka nga tagenda n'akola naye ng'abantu bakola ki bamuwa obulango bamuwa balangira biki n'amusasula kale weebityo agwa Uganda kutetenkanya n'akola ki tuba tuli awo nga scrolling atambuza oli najja very confident najja mu inbox n'amugamba ompeerako mmeka nga Guy yagamba Nicole yes nga yagamba Nicole n'amugamba ku kisebo nkuwe kuki namukoye namugamba eyo tuveeyo n'amugamba kale erisolooza salaba akatambi nga ate yabagamba bannaye teyali yeye kati olowooza buli omu yalaba Nicole nga abagamba nti teyali yeye waliwo abamukolo nga yayogera nga tebaali ku mutimbagano babeerako naye nga omanyi abasajja abakulu tebaswala mwategeera mutya nti mukulu aye teyasindika ebifaananyi ebyo nga mukulu yamubuuza who is this anti byali mu akawunti ye tumulage ku bantu oba bamumanyi byali bantu kale bangi so musi babiri kyogala nabeera baali tebalaba Nicole nga yavayo nayogera nti teyali yeye nga bonna bamugamba nti abaweeko abamu yes ng'oluusi ajja n'amugamba Nicole biki ate yejjukira ye teyali ku ebyo okitegeera
teyali kwebya kati ng'engeri gye yali nti holiday mama ng'amugamba ebyokusoma birowoozaako oba oli mu kwesiruwaza nga omanyi eyo naye tujja kujjayo naye kino eno oba granted ate oli najja n'afuna gatsi n'agamba nti munaye Nicole ompeerako mmeka biki ko ye naawe tobeera mubi era omubuuza ani ono si bwe kiba ani ono ambuuza ebyo asindika ekifaananyi kye ng'omulaba mala ng'amubulookinga kuba kati ebyoba obimugamba ki kuba yabuuza ndi malaaya kubanga n'amugamba nze atali malaaya nkuwe ku ki okitegeera ko ye n'asigala ng'akyambuuza n'amugamba nkuwe mmeka n'amubuuza ezaaki Gayi n'amugamba yali tategedde kye bamugamba yali akitegedde kyagamba Nicole yali tategedde kye bamugamba yali akitegedde bulungi yaga nti sijja kukikola n'amala era n'amugamba nze ebyo munnaye sikola ki siri interested mu byo kubanga bye bikuleese mu inbox yange okoze ensobi oli wantu wakyamu era we yamugamba lwamala bimugamba n'amublokingirawo era n'abalala ne bajja kale ne bagoberera okwo naye balekere ng'awo oba nkyogere ntya balekere ng'awo okwagala ate okweyambisa abaana b'abantu olw'okuba nti alabye munnaye bafooginze kino ku gundi balabye akatambi balowoozeza nti munnaye nga omanyi abantu anti byo babitambuza ye ne waba takulabye olw'okuba nti baali banoonya Nicole linnya biddala lyafuna olwedde tujjewo liri erya kafuta ate era saawa y'emu batadde n'akatambi mbu ye Pretty Nicole. Kale tuli ku mwami ono ow'e Canada akwana Nicole ayagala okumutwala e Canada bamaliriza batya oyo omusajja yali agala okumutwala e Canada olw'ebye e Canada basoose ne babiteeka ebbali n'amugamba naye kansooke kale ensomereko ki n'amugamba naye tugenda kunoonya essomero naye muneno mu Uganda saagala byakunteteganya nze nga nsoma kuba eno Uganda manyi Hadija abantu beekaza naddala baneno batica biki beekaza nga nkugambye nti kiyeeri kikyaliwo ekya vidiyo kati buli omu aba n'endowooza ndala biki ate Pretty ye taagala byamumalako mirembe bwe buzibu bw'alina kati n'amugamba ko yooli Gayi n'amugamba muyita Sheriff actually era katukebera ekifaananyi ekisooka omusaakinga kawulawo balige mannya g'akozesa kati ne tukola ki oyo w'e Canada kati oyagala musaakingi abawala abanoonya abasajja bamutwale ate bba wa Muganda oyagala kumugaba si bbaawe muki njajje mboozi yali amusaba omukolera bizinesi ng'amusaba ngaani omukolera bizinesi ya maama we no je nga je Nicole ye yamugamba njagala ebintu ebyo anti ongambye nti okola ki njagala okusoma njagala ate neki n'amange njagala omukolera bizinesi kwa Gayi yamugamba nina ssente n'amugamba kale Gayi yabikola Gayi olwo tukyayogera obutakkaanya buva batuke baawukane bubi nnyo nnyo ate batya kati abakeefuna ate ne batakkaanyizaawo buli kiseera buli omu ono abeera tokaanyiza bakkaanya era obusente obutonotono buddata mitwalo 10-23 byo yabimuwanga kubanga yamuterangako emitwalo 10 ejja data ng'era nezi bulidde waba aweddeko ng'amusindikira ssente enviiri nga amusindikira emitwalo 2 ng'era braza we nga era oli kubanga oli yalina muganda we ne Uganda ng'ajja n'amukima n'amutwala mu saluni ne bamusibisa enviiri anti abalala tebamukwana Eva ze zino enviiri Pretty Nicole ze yakyusanga buli budde zezo era nga naye nga mitwalo 23 yes mitwalo 23 ng'era naye nga era omuwala ng'akuba obulango nga abamuwa 3 meka abamujjako interview bye biki kuba ye
ali kala akuba bulango kulanga ngo ebiki ebyo kamuwa ssente ze ng'era n'ono Emma omusajja ali e Canada okuweereza emitwalo 10 egya data okimanyi nti nno temuli makulu go tegaliimu naye kati but you sound like yakolanga ekyebbeeyi si kya bbeeyi sikyo sinaba kyogera nti kya bbeeyi engeri gy'oyogeramu engeri gy'okigumiza owulira nga muganda wo baali bamuwa omudidi nedda mukwana ate nno obwo obusente bwali nga butono nnyo kujja okusinziira ze baamuwa yes zaali ntono kagibe emitwalo 2 ye nga tazirabanga ssente ng'akwatanga mmeka 3 4 weewati ate nga fiizi zaali zibuze kati kuki fiizi zaali zibuze naye ng'ez'enviri weeziri fiizi teyabulako but Guy yamugamba tusooke tulinde results zikomewo tulabe what to do okitegeera bwe kityo bwe kyali eyo ne basooka ne bakola ki ne bavaayo results zikomyewo kale banga litambudde results nga zikomyewo Guy nga era tumugamba munaye yayitidde mugundi bweti ne bweti ng'ekyo kivaawo kati Guy jjukira baali bayogadda nga Muganda naye ebyokusoma biki bituusangayo omusajja amugamba tulinde ki results kati n'akola ki n'amugamba naye ngenda kufunira essomero e Mombasa ninayo mukwano gwange abeera Kenya abeera eyo side zeyo Mombasa njagala akole ki akufunira essomero eyo ku ssomero baleme kusumbuwa namugamba kale ekyo kirungi era n'ebifaananyi eby'essomero nga we erifaanana n'agamba mukwano gwe noonye essomero era n'amukubira ebifaananyi Nicole naye nga bambala bulungi ate balina eddiini naye kale nja genda eyo kati baali gundi bagiyita mpozi gye registration baali bamusabye endoozi emitwalo gyali 10 n'amugamba naye ojja sooka okole ki ogende Kenya ne maama wo bakole ki okole gundi eyo ne bakkaanya bulungi okole gundi ki like okuregistaringa mu ssomero kati obutakkaanya we bujjira bamaze olwo okwogera Teyamusiima naye njagala kutegeera bulungi awo nga kale mama ebyo byomugamba nti oba twafunamu obutakkaanya biki nga tannabimugamba twabadde tukyali kwekyo ng'ayagala kukola ki mutegeera bulungi ani yali ayagala otegeera ani obulungi Guy yali ayagala tegeera Nicole yes no Nicole yali ayagala tegeera Guy yes yali ayagala tegeera Guy Guy n'amugamba sirina mukazi era right now nkolera Canada era gyembeera era gye nafuna n'obutuuze Nicole nga yabinyumiza olwo ng'olwo kubanga namugamba kugerako mwogera era akwagana yes oyina osooka omutegeera era omumanye before nga like omuconnectinga ne maama wo boogere sooka omutegeere kuba maama ajja kubuuza omumanyi sooka omutegeere omanye gy'abeera era omanye n'abamu ku baganda be n'abimubuuza Guy n'akola ki n'abikola kati nze we yajja n'abiŋŋamba byonna ne mugamba naye obutuuze bw'e Canada obwo yabufuna atya obutuuze obwo bw'e Canada yabufuna atya koye Nicole n'aŋŋamba yaŋŋambye yakoze eki yabuguze like yabugula nange awo sitategeera like yabugula kwanza kwe kumugamba tosobola kubanga wabugula kubanga kyemmanyi osooka either kufunayo mukazi obanga no si buli omu babugula omuntu ayinza okuguza empapula nga ye alina obutuuze n'agamba nti oba oli muganda we or something naye ye kati nga womanyi yagenda ku kyeyo naye yes yaŋŋamba mbu yabugula naye n'amugamba kati yobeerayo otya nti kati wafuna obutuuze n'amugamba biki sister nina sister nga konze ne mugamba
sooka okwatemu awo sister we obwedde otulikodinga no gundi kamera nti yenyigaana eno obwedde alabika atulikodinga nedda mukwano obwedda munno otulikodinga nawe otatulikodinga era ogenda kweraba ku mutimbagana buli wamu kati oli mukumalako space olaba nedda gundi yeeko okay tunyumize kati nakola ki gayi tukomyewa nti ombuzi weewo gayi amugambye nti obutuuze yabugula konze ne mugamba yabugula atya era mu ngeri etya ne muganda ngamba konze kati jjukira yangamba kiri ekya sister ne mugamba ye gayi akola mulimu ki nangamba mbu avuga like fuso biki ebyo byamaguzi bino ebitamu yes trailer oba kozi babayita basayira simanyi bwe babayita yes kozi yangamba mu Uganda mmanyi be baddereeva siwe kiri yana nangamba byebyo byakola ki byakola nenga buli kiseera nga ko ye Nicole ngamubuuza walidde biki watananaka nagenza sister ng'emitwalo 10 ejjadda tagikyajja obanga gyakendeera anga tezinakendeera ne Nicole yeeguliranga data owuwe kuba si buli kiseera nti munayo omuntu abanga ati yagwa wagamye mbu data we yaggwangako ne wezibeera nnaku 2 nga bamugulira yalinga amumugulira konze ne mugamba naye yewa sister we gy'abeera agenda omuntu ali ku kyeyo kijja kitanga sister we gy'ali kwa buli kiseera tava wa sister we tavaayo nzo bbanga mukazi we sister we gwe nga Nicole yali tava wuwo obalabye baganda b'abawala balemesa abasajja abakazi ne mugamba sister we ne mugamba anyway okay kuba ye pretty buli wamwogerangako ekibiga yanti jjukiranga omanya abawala kati nze ndi muganda kati goyinza okuvaayo n'ogamba ekintu oyinza kale kiyinza obbanga ekitufu ate nga oli alaba ki omwogerera bubi olinga mumulemesa nemugamba kasita ekirungi omutegedde kye tubadde twetaaga kati awo oli wakola nemugamba naye tomugamba maamawo singa aba tali serious n'akuyiwayo okitegeera ku ebyo batera obbikola singa akuyiwayo mu byonna byewakaŋŋamba ekyo oŋŋambye ekintu ekirungi okuva lwe twatandise onyuma emboozi ne mugamba singa akuyiwayo kwaye naŋŋamba byebiki by'oŋŋamba nze oli anjagala naŋŋamba biki by'oŋŋamba naŋŋamba abula toddamu nabbi ŋŋamba nga takyawuliriza lwanti nga omanyi olwagudde mulaavu kati ne mugamba lwaki obimugamba ku ssaawa eno mwakeeraba mba ndi awo nga Pretty Nicole nga akubidde maama we tuli awo mu nnyumba tutudde ng'abimugamba ne mugamba gomanyi munaye oba obimugamba kiri gy'oli ndi awo tutudde mu nnyumba ng'amukubidde essimu amugamba maama nina gayi binaamunyumiriza buli kimu era nga we twakitandise gayi beefuna batya biki namugamba naye ayagala like kumpeerera naye yaŋŋambye ayagala sooka kwogera naawe namugamba ye kaale ne boogera namukubira essimu ne boogera ng'era gayi akuba screenshot ze bayoganga ne Maama Pretty ku calls namugamba naye nga mwogedde nnyo anti jjukira maama we yali mukambwe kati nga ye ebyo nga ye si byaliko ate yejjukira nga ye ebyo ye tabyagala biki Pretty kufuna basajja biki ebyo ye kale oba abalaba nga ye kale bamwonoona byowe kuba yamanyi omwana we akimanyi nti muto kati nga ye ayinza mama ayinza bannayo okuyombera nga boogera kali ne boogera kati oluvannyuma ennyo mu kukola research omungi Nicole n'akizuula nti gayi alina omukazi mama ye kyataawuliriza mu kumugamba nti gayi alina omusajja tonyumiriza maama we yakkiririza omusajja oyo kuba ogambye maama we yali tayagala abeere na balenzi maama wa Nicole yakkiriza ati abeere n'omusajja oyo ku kyakumuweerera kasita yakyogera mama yalaba nga ki
Omusajja ayogera ne mama wa Nicole. Bayogera, yes, bayogera. Namugamba ngenda werera Nicole. Yes, namugamba naye tubadde tulinda results zisooke zikole kizikomewo. Results wezaakomawo era ensonga teyakomaawo yagenda mu maaso. Ne bitambula ne mama Nicole n'ajja ewaka nga kale ajja n'abeerawo n'asulawo nga ne Nicole waali. N'amala n'addayo ng'ajja kale n'abeerawo n'alaba omwana we mbeera kitagirye mizeera egy'abakafuta biki ebyo tebikyaliwo. N'amala ng'addawo wamala omukeberako ng'addayo. Era amukubira essimu kati n'akola ki? Ne boogera n'akola ki? N'amukkiriza. Mama kasita oyo omusajja yayogera ku ky'essomero n'amanya nti ono ki ajja bba n'omulamwa ayagaliza Nicole ki future. Kati gayi n'akola ki? N'agamba naye Nicole nkola ki? Mwagala. N'amugamba okumwagala kyo si kiganye naye sooka omulinda akole ki? Amale okusoma. N'amugamba it's fine era sandi kugambye nti njagala like muweerera nga saagala akole ki? Addeyo ku ssomero. Ne boogera kale nga banyumya n'amugamba biki weebityo nga boogera ddala. N'amugamba nabadde namufunidde essomero e Kenya ng'era njagala like omwerekere mugende mugire nga njagala agenda registering mu ssomero. Ne boogera kati Nicole ye ate ekyasinga omutaaninga off. Omutaaninga off? Ya byonna bisazeemu era abigaane. Kunoonyereza ku musajja ng'omusajja yali amulimba ng'alina omukazi ate ng'alina n'omwana. Nicole oba omusajja yali tali ready kumugamba mangu ago. Yali soose n'alinda ne bamuwa ssente z'okusoma. Eky'omwana Hadija amangu ago babikola bwe batyo. Kale yali wamata agenda muwa ssente z'okusoma. Yali agenda zimuwa. I think oba essomero lyali mu kati ate Nicole yadda mu kunoonyereza nkoko byeridde. Munaye nze namugamba Gayi kola ki muno kubanga nze namugamba Gayi alina omukazi e Uganda. Gayi alina omukazi. Omwana yali Uganda? Yes. Namugamba Gayi alina omukazi. Fine eky'omwana kyo yali akikoze ki yali akitegedde naye ekyono omukazi. Namugamba naye gwe oli sure toyina mukazi. Nanga omwana biki omwana ye yamundekera n'agenda n'amusuulawo. Ne kati oba oli awo mwala nga azze Gayi ataddeyo video ku TikTok amuwaanyiwaanye biki baby ebyo weebityo. Kwe Nicole n'agamba awe tutuuse n'agamba sooka ojje emulabe. Ono Gayi okimanyi alabika alina omukazi. Ne muganda nakugamba nga tonnagamba maama wo ne nkugamba sooka omunoonyereze ddala ekituufu nga bw'akugamba. Takyalina oli omukazi, takyalina girlfriend. Nga wagamba nti webamala separate nga n'agenda anoonye obulamu e Canada. Oluvannyuma ennyo byonna bibaddewo amaze omuwa mama we boogedde nga boogedde bulungi nnyo nga tewakyali kidda mabega. Nicole n'alaba nga mama we kijja kuba kizibu omugamba baleke omusajja. Ate jjukira nga yamugambye yamufunidde olwedde essomero results zaakomyewo. Essomero baamukkiriza bamuwadde ekifo ne bamugamba agenda registering. Bamuwadde ekifo? Ekifo bakimusindikira by email? Bakisindika batya? Yes, bamusindikira gundi like ku email. Yeah. Ne bamugamba era agenda akole ki? Ku ssomero alabeyo. Engeri like oba ayagaddeyo oba anaawasobola oba bakole ki? Koze era osobola olondera omuntu naye oba oyagala akole ki? Yeesiimire. N'akola ki? Nicole oluvannyuma lw'okutegeera bitambulidde no ddala results zikomyewo tuzirabye nga takoze bubi kale yakola bulungi. Kati ne tukola ki? Tubisindisa eri ku ssomero bamuwadde ekifo. Nicole oluvannyuma ennyo nagaa sisobola kukola ono drama. Gayi alina omusajja alina omukazi omulala ate sisobola kumwagala. Omukazi we awulira atya ate aweerera nze
singa nkola ekikyamu naye n'agamba mama nze ani yali agenda okugamba omukazi ebintu bitambula ani yali agenda obuulira omukazi bintu bitambula pozi mwe mwali mujja okwerabisa ate nga ffe tumumanyi nemugamba n'ekintu ekirala singa akolera ne mutuuke mu maaso n'omukoowa ye nakola kennyini ekikyamu ng'ebyo byonna nabimugamba kati ye n'agamba nze nja mmala kwezuulira kituufu kati ye gayi yagamba akomawo ddi okulaba Nicole kubanga ekyo kiri very important omusajja tayinza kuweerera nga tomulabangako bw'ajja nga mulema si mulema kuba yamusindikiranga ebifaananyi ebyo obulema bwa mirundi mingi taba nnoono yamusindikiranga ebyo ebifaananyi ate ogambye mbu ebintu tebaabikolanga ku simu byonna ge yabikebera ala yadija ala ekigozi otuvuga sipiidi ebyo byonna yabikebera ekitegeeza yabikebera eyo kityo kati netukola ki tabalaga Emma ono omusajja ayina omukazi omulala e Uganda singa mukazi wakitegeera nti ate ndi ku bbaawo ate kati Nicole yali already ayina enkikweyo ey'okutya okwagala abasajja baba n'okusinziira kafuta kyeyamukola kye baamusibako ekyo kati naga asobola bikola biki naŋŋamba omusajja munaaye kola ki mute n'agamba mama n'amuyita ne batuula n'amugamba pulitya nti mama ye yakomawo olwa nti ebyokusoma results zize mama we najja e Kampala ewaka mu kujja ewaka ne tutuula Nicole n'agamba mama we n'amugamba naye nze maama ebyomusajja nabisazizzaamu ebintu byabireke maama atiyingiza olugendo okuva e Nakirebe paka Kampala omwana akamutema nti maama nabitadde dda nga ne ku ssimu yamugamba n'agamba maye woba oyogera naye yogeranga ggwe naye nze nakoze ki namutadde kati nga kyategeeza maama we yagenda okusoma mu kifo kye anti ye mama ye nga yamugamba biki gayi ate kati mwana gwe ebyokusoma kati lwaki tolese naokola ki n'osoma namugamba nedda nabisazizzaamu sikyamwagala n'ebyokusoma abireke even ne ku ssimu syayogera naye namba enagiteeka mu archive sikyayagala kumanya nze saagala kugambye nagiteeka mu kimu archive yes because webera mu archive oba tusobola like oba olwawo ku replying oba togiwa nnyo budde okitegeera kati nankwa mama nange lwaki okoze bwoti naye mwana gwe okunyolagana kwali kw'amaanyi nnyo ewaka like mama we n'amukuba yamukuba yes yamukuba mama we n'amukuba biki olutalo lwali lw'amaanyi mu nnyumba awo mama we n'amukuba n'amuggyako n'essimu n'amugamba leeta essimu yo biki ngolwa ebya gayi bikoze ekyamuganye naye nga gayi tebannaba bimugamba bineno nti Pretty akoze eki yakutadde ye nga mama we nga yayagala ki gayi amuweerere kiri eri akijjawo mbusimanya adde basari ey'obwereere ate aleebuukana ne gayi amuweerere famire yammwe yabaaki tewali kye yaba naye bwe kityo bwe kyali tewali buzibu ngejjukira eno sobola ddukuba jjukira ene kumpisaamu awo siraamu jjukira yali yamukonekiti ngayo baali teboogera ekyo kyali kyalayise no future yes future okyali mwana muto kankubulira akagambo kano nga sinaba kukeerabira wobe ekintu kyobeera wolabanga ekintu kyoyagala kye kisinga obunene akantu akatono kalemenga kumalamu maanyi era tewali gwe bimalamu koze ebintu kazibe ssente era ozikola ne ziggwawo kati muli eyo muleebuuka naawe oyo bamuyisizzaamu empi ate nga basari yaliwo nyumiza ebyo tubiveeko mama we amukubye Pretty amugambye mama newonaakola ki omuvubuka simwagala ebintu byabireke sikyayagala nakugambye dda ayina omukazi omulala mukazi we anaawulira atya anaawulira atya ajjukira n'omwana gw'ayina naye muwala anaawulira atya ye
ate yafuna omukazi omulala Yali Kenya owa asomera Uganda. Okola kyawo. Fine. Oyo omwami omwana we yali yenkana ne Pretty Nicole. Mwana muto. Mwana muto. Omwana we yali kale muto naye ngera atambula ayogera. Omanyi kyoba n'oyo omwana bwe yali kuze naye baali mututte n'asomereke. Kati eno yali ttaani ya Pretty Nicole. Munnaye abakazi baba n'obujja bungi. Asobola okulaba ate ng'ekintu n'abaana abato basomera mu mawanga naye nga muto. Gwe tokiraba ekyo? Kati gosooka ojjako omwana wo ow'emyaka 2 babateekangayo. Kenya. Babateekangayo. Nga wane Uganda waliwo n'amasomero agasinga kotidde. Babateekangayo kati ye byo tojja binyumiza mukazi w'oli. Kale kati nyumiza emboozi ng'obuliro gwange tegunnagwa ku baatule. Kati n'akola ki? N'amugaana mama we n'amukuba n'ekiro n'amukuba. Pretty n'afuluma n'asooka n'afuluma mama we n'atambulamu nkongolwe essimu akoze ki? Agiwambye n'amugamba buvubuka kyo bw'obukusigula biki mwana gwe oyagala ebyokunswaza kati yoganye ebyosoma biki mwana gwe nswaza buswaza abantu ngenda bagamba nti nteera nti munnaye waganye okuddayo kusomero biki nteera ebintu byo sibiriimu bwe banambuuza sibiriimu. Kati mama ye n'amuggyako essimu. Social media ng'ebavuga sipiidi eyo ewammwe mu famire. Anti buli omu ali ku media. Social media mu famire yammwe nga yatuuka nnyo. Buli omu ali ku media. Ewaka buli omu ali Kaabe hajati Kaabe Akram bonna bali ku media. Kaabe mama baffe bonna bali ku media. Kaabe jjajja ffenna tuli ku media. Abantu ngenda bagamba ebintu byombi vuddemu awo social media bakubuzeemu sipiidi. Ebintu byombi vuddemu mwana gonswaza biki. Nicole n'agamba n'amukuba yamukuba ekiro n'enkera n'amukuba era nga bali ku kintu kimu. Nicole ng'amugamba sina. Yes. Byonna. Kumukuba ku bisenge wadya olutalo lwali lw'amaanyi nnyo. Mama wa Nicole nga mukambwe. Kumukuba bisenge kujjayo ngamba omulwadde asobola okukuba omuntu bw'atyo oba onnimbyemu owaayira mama. Serimbya munnaayo. Ebyo byonna naliwo ebyo awo ekiro nzaawo nafulumamuuko ne bankola ne baŋŋamba olutalo oludyenda nti otera otaasaako kiyeno kikanasanga Nicole namusanga bweru ng'akaaba nannyonnyola buli kimu byonna nga ebibadde ate era nga before ng'era yakava neewa kazini sister era nalwo yajja n'amukuba n'amugamba biki atabula abantu jjukira we yajjira awo atuuka amukube yatusanga twali mu nnyumba nga twebase nze nga nkoye ffenna nga twebase najja n'akonkona jjuka ennyumba ya bisenge mmeka ya bisenge kimu n'eddiiro kati woggalawo oluggi lweryo batowulira ataali bweru kati n'akonkona busungu obungi mama affe labajja akomawo mukulu we ajjajjaga ng'oli wane naye baŋŋambye nti tebaliimu batambudde nenga tuli munda tukoze eki twebase ffenna twalimu basatu sistange omukulu ne Nicole nange ffenna nga twebase yatuuka akuba Pretty oba akaggo yakalondawa n'akamukuba we n'amukuba kusenge n'amulumaaluma n'amukuba bingi olutalo lwali lw'amaanyi ebyo ne bivaawo ne tudda era ku ebyo byoyo Sharifu nabyo n'amukuba n'agamba mwana gwe toyagala kusoma. Sharifu yani oyo we Canada. Oyo we Canada gwe yagaana si gwe yamukubirako yafuna omulala owe Canada. Oyo we Canada era ye Sharifu. Anti yoyo gwe yamukubirako. Gwe yamukubirako oyo. Kati oluvannyuma ennyo ng'amaze okumukuba era ne kumakya nalwo era n'amuddamu. Koye mama mukulu we n'amugamba mange n'amugamba omwana tomukuba. Wamukubye ekiro ate neera omuddamu oyagala adduke kwa bye bimu ku ebyadduka bye byaddusanga Nicole ewaka. Mama we kumuteekako nnyo gundi kifuba. Ebyo weebityo kumukuba ate nga tamuwuliriramu. Yamugamba mama sikola ki simwagala
singa mperera bwati kale nzikiriza sinnagaana kusoma naye simwagala n'agenda okumperera namukoye mukazi we singa nkola ekikyamu singa akitegeera nti nze ali ku bba oba nze ne bayomba namukuba neera namukuba Nicole n'akaaba Nicole olunaku lulamba lwonna yasiiba mu maziga nga akaaba ne mugamba naye kyendabye mama osooka omuwemu space kale mama sooka omuwemu ki space naŋŋamba awe ŋŋenda nja kulwawo kumuwuliza okusomako ŋŋenda kusoma ani agenda omuweerera oyo yennyini kusaawa eno kale gyali gyabeera ono business man gwe waŋŋambye gwalina yaliwa yes ye erinnya lye kale sijja kubeerawo nti oba ndijjukira nnyo naye nga ko kumumanya mumanyi era nga ne Nicole gyabeera manyiyo but right now taliimu mu Uganda so nakola ki tuli awo mama mukubye akambwadde amugambye so kati omuntu agenda ne kusomero jjukira oyo Sharifu Seyeka yali agenda osasula school fees era yayina n'omulala ani yayina omusajja omulala Nicole already ayina omusajja omulala kati Nicole yali adetinga bagayizi babiri yali tamudetinga oli kale nga yafuuka mukwano gwe nga yagala amuyambeko akole ki n'amugamba ngenda akola kindeeta emitwalo ago akuweerera atya nga mukwano gwotegeeza ki kyekyo gundi beeramu sagala kunnimba yagwa mukwano gwa Nicole obuulira amazima kyekyo gayi n'akola kinaga era baanoonya babiri essomero waneeno namugakoye Nicole n'agamba neryo Kenya mbivuddeko ye mama n'amugamba kale ono ogenda gano ono munoonye essomero ne balinoonya ne balifuna akuba ndyerabira simba wakati mama wa Nicole yakitegerako nti Nicole abadde ayina abasajja babiri oyo ye kuva dda ye kale yatuuka ebiseera ebyo n'abivaako ebyokumudeetinga kuba ye Nicole ng'alaga ki tali interested mu ye n'afuuka kale mukwano gwe ng'amuyambako ebyo ne gye yali ayigira make-up yali amufunirayo kati ng'amuyamba ngaani nga mukwano gwe atya nga mukwano gwe kati n'agamba Nicole n'amugamba nina emitwalo 3 koye n'amugamba kiri fine oba ozirina asobola ozitandikirako okugula ebiddayo kusomero biki Nicole n'agamba nze gayi simwagala ebya ssente ze ebyokuddayo kusomero abireke mukwogera n'ono kubanga nze Uganda ye kusima ono gayi gye yali oba kale oba gye yagenda ng'avudde waka banyoolaganye ne like mama mukubye tamisiza bulungi bayombye avuddewo kale nga tebakoze eki tebakwataganye mama wa Nicole yaŋŋamba nti ku ssimu ya Nicole kuliko ekifaananyi kya gayi omurasta ayina enviiri akutamye bw'ati yoyo ye business man nedda kati business man yaliwa oyo gye yaddukira kati ekitegeeza abasajja bali 3 bintu bya politi eby'abantu be ebyo ng'ebyo sibigenda nnyo olimba animbyawe obwadde buli kimu yakimanyi yawa amagezi yawabula kati mbutabimanyi mbulira amazima abasajja bali bameka abakulaba baagala okutegeera amazima era omuntu Sharifu avuddewo mu picture era omuntu waba n'erinnya takwanibwa muntu omu abamukwana babeera bangi omuntu gw'olondamu n'ogamba nti ono ayina kyagenda okungattako ono talina kamuleke kati omurasta yamuleka ku ssimu ku kifaananyi yali ku kifaananyi kati n'agenda ne business man gy'abasula yes gy'abasula kati gy'abeera right now tali naye tebabeera bonna taliimu mu ggwanga abeera naye taliimu mu ggwanga akwasaganya byakusoma bye abikwasaganyiza already yadduka nga process y'essomero egenda mu maaso kati messages zino zenfuna abantu nga bagamba nti Nicole bamulaba ennamasuba ne kagaya akasibye enviiri zo ze ziriwa nviiri ki nkusomere gayi tali nnamasuba aliwa gayi tabeera eno balaba omuntu afaanana Nicole nga yabeera sayidi zeeyo kyanja gy'obeera kati oŋŋamba otya nti ate abeera eno obuulira abantu gyembeera mani agambye obuulira abantu gyembeera nze mbeera ku Salama Road mu binnya
Tewawulira ku TikTok. Nedda mukwano. Gayi abeera Kyanja. Kati we mpulira nti ata nze kennyini nze nagendayo. Nicole ali Kyanja. Taliyo Kati Nicole. ono businessman abeera atya businessman nga talina mukazi mulala. Nga talina businessman mulala. Nga talina mukazi mulala. Nga talina mukazi mulala. Yali ye gwe yali ayagala madde njagala kulaga message z'ono omuwala eyamugoberawo ku mpapulazi kuba right now tali mu Uganda. Yayiseemu dda. Nga mpita ayita n'endaba Nicole ngenda mukuba ekifaananyi. Kimukube kubanze kyemmanyi nze njogera naye. Already yali process ng'agamba ono agaana pulani backup weri. Yes. Bwekito bwe kyali. Naye bambi muto byate nga mwalekawo ebyobwereere kati muli mu kuyiriba. Teryayiriba kuba ye pretty kuva dda ng'ayina feva ye. Yes, kuva dda. Kyogamba nabo abazungu era nabo beera bajja buzi era so si babiri bangi ababadde nga baagala okugamba naye nga ye kale ye yeeronderamu yeso mu obuyambi support ey'okuddayo ye nga yeekolera businessman ndooza yamukozesa nga option nga bimuweddeko. Naye era yali mama ye nga ye agamba oyo omusajja simwagala ate gugeza ne gukuba ku simu yo ngenda guvumaavuma. Ngagera ebigambo bingi bingi. Mama Nicole yali tayagala oyo omusajja businessman. Anti yewe yalaba ekifaananyi ekiri eri musimanya mu rasta biki ye nga ye But gwe anti nakulaze ne nkugamba ono si gwe yalaba ku screen saver ye so nakugamba no ngamba ono guy businessman guy tayina nviiri gwali naye right now kati yazisazeeko guy enviiri yazisalako dda ebyo byali byadda so kati ye guy tuletera sister bantu mulowoleza nti abukanga ekikere from here to there abantu babulire ekituufu oyinza bragging ngolooza alina omukisa nga bantu balabanga malala nenjogera ne gayi ne mugamba mama Nicole nga bw'ayogera nti oli muyaye bwekito bwe kiri gayina kozi gayinze nali nva ntebe ko bw'obudde ku makya gayi akola mulimu ki business kijako gayi akuba bifaananyi na bya music ebyo ba producer bibiri awo kale kati yoyo ye businessman era kituufu oyo businessman kubanga ezo business nene bazadde bannange tulabye nakola ki naye ng'ate singa mama ye teyakozesa force oba maanyi mangi Nicole ye yali ayagala okugenda ku ssomero naye mama ye yagaana okuwuliriza muwala we ate kye yali amugamba yamugamba mama g'ojajinga gayi g'ogamba nti mu rasta tonnamulaba konzi nayogera n'omuvuka ne message nzirina gayi ng'agamba mukulu myaka ngemeka ekyemyaka kyo tukiveeko emyaka nga gikulemye okumbuulira tukiveeko si muto ate si mu obadde ombuulira businesses ezaalina ez'enjawulo takola kale mulimu gumu atambula alina ebifaananyi alina music alina production business yes alina companies avaamuko mu ggwanga namala n'akomawo kozi alina kale waali kale yeesobola ng'omuntu kyandyetaze mu bulamu okuba nti alina alina sente kubeera yali naye yeeyamye okukola ki okumuweerayo sente ku ssomero ki gye baali bafunye kuba yamugamba yogera ne maama wo mulabe conclusion eri ekya ngenda kusasulira ebiddayo ku ssomero ngenda nakususaako half ya gundi kuba yamugamba kuba era gaayo yali akimanyi nti ne Sharifu ki gyali yali akimanyi nti Sharifu akola ki oyo gaayi sorry owe Canada yali akimanyi nti akola ki gyali n'amugamba ebyo ebiseera nga nti Pretty akyatigisa ono nanganze wabula nze gw'oliko nina ate omulala gwenjagala kati omusajja businessman ate yasindise Pretty Nicole ebweru ate kati ye naasigala wano ng'ali yekka nga lwaki tabeerawo kyogamba babadde nga babeera bonna
gole yamugamba njagala kuddayo ku ssomero kwaye Pretty si bufumbo si kudduka kabula ye kyakyatunuulidde kusoma akumaza atya. Yes, era Guy kubanga era enamba ya sister oyo Guy nje oba kale sister we naye era mukwano gwe n'amuconnectinga n'amukolera empapula biki byonna n'abimukolera n'agenda kuba obuseera yagenze ddi yali ku pressure bamukuba wiki ewedde ate n'agenda juzi ng'abirudde Nicole wamubuuza ddi naye egundi ebibuzo nga byakadda si juzi. Yes, byaddadde kwezo 2 weeks ago byakoma mpozi 25. Yes, byakola olunaku enkeera wa royal drama wabeererawo olwaddako n'agenderawo ebweru. Kati wali passport yali agifuna yali yabiprocessinga ng'era teyakoma era we Sharifu yamuteekamu oyo omusajja we Canada yamuteekamu eyo mind Pretty n'alaba nga ki asobola osomera eri ate ng'akola ne part time job. Ogenda kujja n'otulimbe bu Pretty yafulumye. Mbere nga mpita ayitomo omukyanja supermarket musange nga bali mu shopping si alina kabina kanene asindika kagaali nja kulyamu amaaso. Gomanyi naye nze nganze kyeyo kyemmanyi taliimu era singa mwali singa omulabeera ku mmini. Kati maama wakimanyiko nti Pretty Nicole yafulumye eggwanga obwo obutakkaanya we yaviirawo nga balinamu obutakkaanya so kati obwo obudde nga tasobola bufuna kwogera n'abamayo kuba yavaayo kale nga tebakkaanyizza kubeera twafuluma bwe tuti Pretty nampita n'aŋŋamba jangu kozi already omusajja nali nayogedde naye dda nga nayo ne mugamba naye mamaye byayogera bituufu oba n'amugamba ate ebiki anti mama ali wano eno ayomba biki mbusimanyi ago yagala olemesa muwala we okusoma n'aŋŋamba yi nze omuntu eyayogera ne Nicole ne mugamba jangu twogere oddeyo ku ssomero ebibuzo biba bikomyewo kubanga yali yeyamye ng'agamba ngenda musasulira ki ku kitundu ky'essomero naye maama ye teyakiwuliza yagendera ku byoli gwe yayogera naye ono gwatayogera naye yagamba muyaye biki bingi essimu ya Nicole n'agiwamba nga waliwo ne gundi eyo waliwo ne interview ya UBC gye baali bamuyitiddeko maama ye n'agikwata teyagenda akoze yamuwambako essimu n'amugamba omala kubikkula ssimu okulaba bw'oyogera nabo anti oli maama we kati anti ayina obuyinza n'obukwata essimu n'agikoonakoona kati anti Adija fine agitwala kati amufunira kuki kusaawe n'ayogera naye we yatwala essimu ye kyeyakola ekibi kumukuba singa teyamukola bubi naye ate kati wabanga yakebera mu ssimu nga temuli kirimu ng'era Pretty most of yayogana ba mirimu banene bamuwa mirimu kukola shows ebyo biki wangambye nti engeri gyali serebu abamwogereza bangi naye kati oli ye walaba nga oli ye walaba nga tali mu goloje like ye ng'alaba atamuzamu issues ndala broke. Yes. Kale sibula abantu nkuviire obudde butuzibyeko kiki kyowabadde oyagala okuyisaawo ensonga ku lwaki wankubidde Nicole ye yakutumye. Yes, nazze okwogera mama engeri nti mukyala mulokole saagala ate adde mu kuteeka muwala we ate ku linnya bbi agambe mbu yadduke waka biki yadduka ne kaggaayi simanya akayina budredi akamusigula omujje waka amanyi ensonga lwaki Pretty yatuuka okuva waka era byonna nga bwe byatandika abimanyi. So right now talina ngeri gyamufunamu yamuggyako essimu ate n'obuzibu bwe yakola mukuba ate ng'olwedde yali akimanyi Pretty olwedde wakuddayo ku ssomero. Kale bannange mwebale kutulaba nze ndiwo okubawa ekibooziboozi kyonna eky'omu Uganda. Yenze Hadija Kigozi mweraba.